ku ffe tumala ssaawa busaawa oba lunaku nga tetulidde omutema mpola ne gutandika okutusakata ng'oguliko omuvujjirizi oba katugambe ogenda okuwulira ng'enjala ekubye ekitebe ekikulu mu lubuto lwo. Wabula olunaku olwaleero tukuleetedde omusajja ow'ebyafaayo ng'ono okumala emyaka 7 takombanga ku mmere yadde ettondo ly'otuzzi. Dr. Sudisha approached me regarding this Mataji. And for the medical science, this is not possible. I was so hopeless to begin with that I thought that it would not continue for more than 24 hours. The project of Prahlad Jani or Mataji to prove that he is not taking anything. He is not taking food, not taking water, nor passing urine and not passing stool. This had to be proved only physically. You have to keep a watch on him and it could be proved. So it was constantly observation under my supervision. All the security personnel was from the hospital side and it was a camera observation. I started my mind that he is cheating and this is not going to continue. So from day one only, I took all possible measures to see that he is not left alone for a moment. We went on changing the security, we went on changing the cameramen so that they cannot make any problem. We went on putting 2 cassettes simultaneously so that even while changing the cassettes, he may not pass urine. At the end of the project, our conclusion was Mr. Prahlad Jani did not take anything orally, neither fluid, nor water, nor food during these 10 days of our project. Number 2, Mr. Prahlad Jani did not pass urine or stool during these 10 days, although we could see formation of urine in his bladder which was reabsorbed from the bladder. Tuli ku CBS FM UG omukoto guno omutongole ogwa kyebazudde Radio Buganda munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza otugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala webalire ddala tojjangaoko ate gwe munaffe agabanako bye tukola n'abalala oba kuyita okusharinga tukwebaza byansusso webalire ddala tojjangaoko munaffe atanaba kusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribing era okonene mukadde ako kasobole okukutemyako buli lwe tubako kye tutaddeyo tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Nze Imi April Nakawombe mu programu yaffe eno wawula okumanyako era watali kumala budde tusimbudde wuno omusajja ow'ebyafaayo okumala emyaka 7 takombanga ku mmere yadde okunywa ku tuzzi. Ayogerako amanya ye Prahlad Jani. Omusajja ono yazaalibwa mu mwaka 1929 omwezi gwali gwa Agusto mu ggwanga erya Buyindi. Omusajja ono okumanya wa byafaayo kubanga okumala emyaka 7 takombanga ku kyakulya yadde ekyokunywa. Agamba nti bwe yali nga weza emyaka 7 yafuna okwolesebwa nti ye tateekeddwa kulya mmere. Oyinza okulowooza nti bya bulimba, wabula mu mwaka 2010 ekibinja kye Nnassayansi badokita okuva mu Defence Institute of Physiology and Allied Science Nature Defense Research and Development Organization okuva mu ggwanga lino erya Buyindi kyagenda okumwekebejja era bwe kityo kyateeka omusajja ono mu mbeera wekiyinza okumulabira bwe batyo bamutega ebyuma bimulengera wala oba ziyita kamera ng'omusajja ono tamanyi. Okumalira ddala ennaku 15 balabire ddala obanga omusajja ono talya era nga tanywa. Bwe batyo abasawo bakizuula ti mu bbanga lino lyonna erinaku 15 omusajja ono teyakomba ku kantu era teyanywa ku tuzzi. Ku kamera zaabwe n'okumwekebejja kwe baakola bagenda okukizuula teyagendako yadde manju yadde okusaba baketi okukolamu omusulo. I was doing his sonography twice a day for 7 days, morning, evening. And there was ups and downs. One time it is a 400 ml, then 200 ml, 300 ml urine. But at the end of the study, gradually there was no urine in his urinary bladder. He was claiming that he is absorbing the urine in his body, which was difficult to explain as far as the science is concerned. We did have a protocol which included complete blood count, ESR, renal function test, endocrinal test, liver function test, and all X-rays, including whole body CT scan. The surprising part was all his organs were normal, morphologically. His chest was clear, kidneys, liver, spleen, everything was normal.
Everything was normal. Oluvannyuma abasawo bakwata omusajja ono ne bamuteeka mu byuma ne bamukolako okwekebejja okw'enjawulo era nga bamuteeka mu x-ray ne bamukolako n'okwekebejja okulala gamba ng'okwa biochemical, radiological, periodic clinic n'okwekebejja okulala kungi. Okusinziira ku byava mu kwekebejja bakizuula nti omusajja ono alina hormones ezisobola okumuyamba okuziyiza okulya era n'okunywa. Wabula okusinziira ku byava mu kwekebejja omubiri gwali gulaga nti gumusaba ebyokulya n'ebyokunywa naye ng'alina obusobozi obubiziyiza era nga yeekuniza. Yafubanga nnyo obutawa mubiri kyakulya na kyakunywa yadde gwafubanga nnyo okubimusaba. Omusajja ono agamba nti yafuna okulabikibwa nga wa myaka 7 nti tateekeddwa kulya, alina katonda gw'asinza oba alina katonda gw'akkiririzaamu era nga yeewaayo nnyo mu katonda ono bw'atyo n'amugenda buziba. Era nga katonda ono mu ggwanga lya Buyindi amanyiddwa nga katonda omukazi ayitibwa Amba, nga kigambibwa nti oba oliawo yabadde amuwa amaanyi ebbanga lino lyonna okubeerawo nga talya. Era olwakatonda omukazi ono gw'abadde asinza abadde yeekazaako n'erinnya ery'amaama ow'ekitiibwa. Wabula omusajja ono teyazaala era tawasangako yadde omukazi yenna era ng'okusinziira ku kunoonyereza ono tabeerangako mu nkolagana ya bufumbo yonna. Wabula ono yazaalibwa mu famire y'abaana 6 era nga yali mwana wa 4. Abadde yeewaayo nnyo eri katonda we era nga abadde ayambalanga ebyambalo bimyufu nkola ya UPC mpozi n'ennuupu. Agamba nti abadde ateranga okutuula awo n'afumiitirizanga ku katonda we era bw'abadde ng'agenda ebuziba n'okumufumiitirizaako agamba nti olwo nno ng'awulira nga kkuse. Abantu bangi babadde bavanga ebule n'ebweya ne bagenda okumukyalira ng'alinga ekyobulambuzi so ng'ate n'abalala bagamba nti abadde musawo mukugu ddala kubanga babadde nga bagenda n'ebizibu byabwe n'abawonya so nga tabasabye yadde 10. Mu ngeri yemu n'abakukunavu mu ggwanga lya Buyindi babadde batera okuwuuba olubu lw'ekigere wawangaalira okugeza Ssaabaminisita w'eggwanga lino erya Buyindi Narendra Modi naye abadde ateranga nnyo okumukyalira ng'agamba nti buli bwamukyalira abadde ng'aliko emikisa gy'amuwa. Mu ngeri yemu wakati mu kumwekebejja obanga ddala bituufu talya era n'okwebuuza nti abeerawo atya nga talidde era nga tanywedde kyatwalira neyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Buyindi mu Nnassayansi omukugu ddala Dr. APJ Abdallah Karim naye okumukyalirako ng'ali n'ekibinja ky'abannassayansi abakugu ne bamwekebejja okulaba abeerawo atya nga talidde era nga tanywedde. Wabula nabo baalema okuvaayo ne ansi entuufu yennyini. Wabula ebyembi omusajja ono yassa omukka ogw'enkomerero mu mwaka gwa 2020 ennaku z'omwezi zaali 26 era nga yagenda okufa ng'atemera mu gy'obukulu 88. Wabula ng'era takombye yadde ku ttondo ly'emmere yakoma okulya nga wa myaka 7 gyokka. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze Imi April Nakawombe mu puroguramu yaffe eno Wawula Okumanyako. CBS FM.